bambuziza ne ku violence oba okulwanagana n'empisa ensiufu eziri mu music industry. Ne bannanga temunanyiigira bayimbi mwebuuze kivaawa si gwe mulundi ogusoose nga bakozesa abantu basooka kukozesa bakakoza mutale ne bakozesa bakitata baganda baffe abadde mikwano gyaffe Zebula Mando bamukozesa ne bamaliriza bamutemudde. Sobbi kyali waffe twazanyanga naye Punch bamukozesa bamaliriza bamutemudde. Kati bakozesa abaana mbalaba banoonya mu ghetto batapinga mu bwavu bwo ne bakozesa naye ng'oluvannyuma lwa byonna bagenda kusaanyaawo ekikulu tebayiga. Kati bambi mu 7 bukyanga mulabye basipapa naye tebayiga. Ekyennaku buli gwe bakozesa abalowooza bwanjawulo kwolwo. Kati okuva we navaayo nga nvudde mu music industry bo balowooza baagala creatingayo muyimbi mulala. Museveni mwetaaga ne mubuulira there is only one Bobi Wine. Oba kitegeera. So kyannaku nnyo naye tebayiga. Nali ntunula ne ndaba obumenyi bw'amateeka mwalaba abalenzi abajja wano ne bakola effujjo era amagezi gwe twaba bannaffe amuba ignoring tembawa importance kubanga Katonda teyeebaka era mujja kulaba buli kibi kisasulirwa ku nsi ate mu time ate mu cash. So mwalabye kubanga yo gavumenti eriwo okudifendinga na kukuuma abo bonna kasita obalaga nti ovumirira Kyagulanyi ne bw'okwata omwana bajja kuleka ne bw'otta omuntu bajja kuprotectinga kubanga obayambako okulwanyisa Kyagulanyi. Balowooza balwanyisa Kyagulanyi olwanyisa Bannayuganda. Mwalabye bwe bagenze mu lubiri lwa Ssaabasajja ne bakuba abantu on camera. Naye tewali yakyogeddeko befudde abatana bakiraba. Lwaki wano bawuladde bakola ebikolobero kasita batuvumira Kyagulanyi. Njagala bategeeza abaganda bange abo abantu tebabaagala bakozesa bukozesa era nkakasa babeera eyo ne bakusekerera. Naye oluvannyuma lwa byonna mulaba nga bwe biggwa. Abangi ekyennaku babuuka obudde buyise. Abasinga babatemula babasaanyawo. Bwe baba tebatemudde bamaliriza bubi nnyo. Kyova olaba n'abalala beebuusa. Mwalaba engeri gye bagezaako okutulugunya baganda baffe. Mwalaba Olivia Lutaya bwe baba banyigiriza mu kkomera. Naye era Olivia Lutaya oli mukazi nnyo kubanga olwavaayo n'abiwakanya. Mwalaba kye bakola muganda waffe Ssaanya ne bamukozesa okwogera okukonjera buli kimu. Naye amazima bwe gali mpiso namulabye muganda waffe Ssaanya era njagala okusinziira wano okubasaba. Njagala okuwa obubaka bwa mirundi 2. Njagala okusooka okuwa Comrade Ssaanya message yonna gy'oli nkakasa obubaka bujja mutuukako ti munnange ffe tetuli balabe bo, ffe tuli baganda bo, ate tu understand nga tutegeera embeera gy'oyiseemu. Bye twakugamba mu ntandikwa bye tukugamba kati tetuli balabe bo era wojjira gye tuli ffe munnange tukwaniriza nga muganda waffe. Bw'obanga oli kwalaali njagala okuweereza obubaka bafuuti soja mwenna. Nalabye nga Ssaanya agamba ntyayo ku kitebe bafuuti soja bangamba bajja kunsalaasala. Bambi temumusalaasala. Njagala mu understanding nti nga Abasiraamu bwe bagamba nti imaani ziba ne levels. Kati oyinza okuba nga gwe level yo muwa nga imaani yo eri kaali okusinga eya Ssaanya. Tomunyiigira kuba yesi imaani kaali wabula mukwateko naye anywere. So Ssaanya bw'aba abatuukiridde mumwanirize ng'owooluganda era mumugulirewo emiryango gyammwe. Naye temusooka kugulawo gwa mu kisenge. Musooke mugulewo egy'omu ddiiro mumwanirize mumubudaabudde kuba akyetaaga. Bali tebamwagala.
bamaze omufunamu kye baagala. So Saanya bwe mumusuula, bwe tumusuula bwe tutyo, obulamu bwe tuba tubutadde mu matigga. Bali tebamwagala, ate naffe abandimwaniriza bwe tumusindikiriza. Mumazimuze mulabe eno regime emanyi n'obba temula. Era kati ate Saanya yiyitaaga nnyo n'obuyambi. Namulabye ng'alaja neera abasobola omukuuma mumukuume, kuba bano abantu be tulimu batemu. Saanya abadde n'ebizibu. Saanya embeera gyayisemu siwagira n'omulundi n'ogumu byazaakola. Naye bannange nze ngamba omuntu yenna waalabira amazima. Ne bw'oba waagalaba emyaka 10 ye n'agalaba leero, munnange mumwanirize. Kuba Uganda yaffe bwetyo, abamu embuto zaabwe enjala bwe baluma obwongo bugwa mu lubuto. Naye mumwanirize muganda waffe, mumubudaabude, mumugambe tumwagala, mumugambe mutumidde z'amagye ne batakwatibwako. Naye wa NUP ye ne bw'aba ayambadde nga Honorable Zaake bwe bamugwikiriza bamugambe nise bino bifaananamu ebyamagye. Bobby Wine olunaku lwa leero ali mu kkomera, mbu engoye ze zaali zifaanana ez'amagye n'abalala bangi. Naye mulaba abayimbi nga bali mu ngoye z'amagye batambula. Ekikulaga double standard, kikulaga obutali bwenkanya. Ekyewuunyisa nti bannaffe abayimbi abandi badde abasomesa b'eggwanga ate bo tebalaba butali bwenkanya obwo. No, tebabulaba. Tebalaba butali bwenkanya. Naye mbakakasa one day obutali bwenkanya obwo bajja bulaba. Ekisemberayo ddala basebo ne bannyabo bambuuzizza ku bakulembeze ba NUP abaali tebeenyigira nnyo mu bigenda maaso mu kibiina, naye kati nga balabika oba baali bize bambi. Mwe temusaasirako bannammwe, bayinza okuba baali bize. Naye njagala okubabuulira nti the time is always right. Martin Luther King yatuyigiriza, the time is always right to do what is right. Oli ekituufu ne bwakikola leeti kasita akola ekituufu. Nsaba tuleme kuba judgmental. Oli bw'aba alaba ekituufu nakola ekituufu, welcoming, kuba teba otomwaniriza ate gw'oba okoze ekikyamu, ate ebikyamu ebibiri tebikola kituufu. So tuyina okubeera abakulembeze at different levels. Well, tukimanyi nti akalulu kasembedde, era tumanyi tina akaliro kagenda akakola ki. Naye omuntu yenna akola ekituufu ne bw'aba akikoze leeti, omutunuliranga n'omwetegereza, bwe kibanga kituufu akikoze mu mwoyo mulungi, omwaniriza. Naye tobeera ffala. Kati ekisemberayo ddala basebo ne bannyabo, waliwo omusajja ano bamuyita Little Man. Little Man aliwa?